A shadow falls upon the hills. We have not witnessed a peaceful transfer of power from one leader to another since our country became independent in 1962. The wind, it moans a hollow sound. Like Idi Amin, Museveni declared himself president for life in our country, Uganda. Heart breaks underground. The trees stand still as if they cry. Mbalamusizaako mwenna bannansi naye okusingira ddala namusa ku bannayuganda abakkiririza mu nkyukakyuka ey'omuggundu. Nkimanyi mukimanyi nti obukulembeze obubeerako mu kiseera ekyo busalawo kinene ku biseera by'omu maaso. Bw'obeera n'omukulembeze omubi ebiseera byo by'omu maaso biba bibi. Bw'obeera n'omukulembeze atawa ssuubi naawe toba na ssuubi. So namusaako abaakitegeera nti buli muntu yenna alina okwenyigira mu kwesalirawo ebiseera by'omu maaso bye yali agadde. Program y'olunaku olwaleero yenze Emmanuel Kankaka Peter ali ku Media Choice. Njagala twogereko ate olunaku olwaleero. Bannayuganda mwenna oba bannankyukakyuka saako n'abo abatannaba kusalawo. Mukimanyi bulungi nti protest vote gye tugendamu etalina pulaani B egenda kutumenya. Protest vote etalina backup pulaani. Njagala olwayo twogere mazima egenda kutubonyaabonya. Kukyemulaba awo mbadde ku Facebook page y'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform alina akantu ke yapostinga mu mwaka gwa 2022. It is almost making 3 years. Naye kakyali valid katukayiseemu wano katono. Agamba it is not a contest between those who support NRM versus those who support the opposition. Nti kuno si kuvuganya wakati w'abawagizi be NRM saako n'abo abawagira oludda oluvuganya. Si no wabula agamba opposition. That is the first narrative that is driven by the Museveni system. Ebyo byabyewusa ebibungeesebwa system ya Museveni. No, nedda. It is the majority of Ugandans versus a small clique of armed people who believe that the country belongs to them as of right. Nti kuno kuvuganya wakati nti nedda. Kuno kuvuganya wakati wakakundi akakundi k'abantu abatono abalowooza nti Uganda yaabwe dembe lyabwe era Uganda property yaabwe. Kakati it is a contest between those who believe in democracy and those who believe in the divine right. Those who believe in the rule of law versus those who believe in the rule of the gun. Nti kuno kuvuganya wakati w'abangi abakkiririza mu nfuga y'amateeka n'akakundi akatono akakkiriza nti obukulembeze bwa mmundu era bwe balina kufugibwa mmundu. Kakati 3 years down the road eyo post yagikolanga 10/10/2022. Bwe weeyongerayo nga bwe mulaba awo ekyo kye mulaba ndi mu simu yange nammwe mbalaga ku Facebook page y'omukulembeze wa National Unity Platform sawa 2 emabega kyeyayogera emyaka 3 emabega it has come to pass. Ebifaananyi byolaba awo this is what exactly this gentleman was talking about, the rule of the gun. Ebifaananyi byolaba awo amagye n'emmundu zisazeeko ekibiina kya National Unity Platform. Bibyo ebimu ebifaananyi kuva kiro already bakulaga weebali emmundu ennyingi ezirabwako n'ezo ezitalabwako already zisazeeko. Naye essaawa 10 nga sinakola video eno already Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wabaddewo ka flyer kabadde katambula ku social media nti olwaleero nga 28 ssaawa 3 ku kitebe wabadde balina okulonkinga kye bayita protest vote ey'abavubuka, youth protest vote yabadde genda kubeerawo Makerere Kavule era n'ateekako ebbaluwa gye yafunyeeko nga iyo yawandikiddwa nga 27 ng'olwa 28 terunatuuka nga poliisi eremesa olukuŋŋaana luno okubeerawo. Osobola ogenda ku Facebook y'omukulembeze n'obiraba. Njagala okwogera kaate mu programu eno bwejjagala tukubaganye ebirowoozo wali nti ekyamazima ddala nga twogera mazima protest vote etalina backup plan egenda kutumenya. Protest vote etalina pulaani B. Protest vote omuntu akalulu atalina manifesto. Protest vote etalina ssuubi mwani gwe tugenda kulonda kikyagenda tukolera. Naye egenda first of all egenda kutumenya ate naye egenda kuba mbi ne bweyitamu. Ebyo binjagala twogere nga tugenda kubyogeza mazima. Abantu bangi nnyo aboogerera
oludde oluvuganya n'abajja ku mikutu okwogera boogera lwakuba nti nno balinayo emabega baagala ebifo era baagala zikaadi. I for one kanka kapita sina wengenda kwesimba sina kibiina kye nagenda nenzija mu kaadi yonna ekyokuba nti banzaala mu famire y'NRM omutwe gwange guno ekyaddala NRM byekoze abantu byandeetera okukitegeera nti okubonaabona kwa ffenna nomata oli wa kibiina ki okubonaabona kuwunya empunya y'emu akakundi tekiriiko nti oli wa NRM tekiriiko nti oli wa DP tekiriiko nti gwotegeera ennyo tekiriiko nti oli wa degree akakundi k'abakwata mmundu akawamba obukulembeze kafuna entitlement tekaagala kumanya gwoba owagireyo NRM olunaku lwosemberera okugwa mu sowaani yaabwe ne bwoba wa kibiina kyabwe kakumalawo kyekiri kyembalaze ye post gyenjagadde okubategeezaako Bobi Wine yawandiika this is not a contest between the opposition not NUP not DP not FDC it is a contest between Uganda loving people and a clique of gunmen n'akakundi kabakwata mmundu. So bino tebiriiko bakuzaalamu NRM nganze tebiriiko taata wa minister tebiriiko it is Ugandans and real Ugandans who want change who are silent and those who talk versus akakundi kabakwata mmundu. Naye nga situnaba kugenda kuteesa program lunaku olwaleero obubaka buno njagala mbubawe. Ndi musajja munoonyereza nanoonyereza ku nsonga z'ekinnansi n'enkizuula nti amadagala gano gonna ge mulaba batuguza naddala ku ndwadde ezitulumanga Abafirika sisitimu zaffe ez'ebyobulamu nfu tusobola okukozesa obujjanjabi obwaffe obuliroko obw'ekinnansi n'owona ebikutawanyanga bya mwoyo ebikutawanyanga mubiri. Ndowooza muwitinensi ng'ensi gye zeetambula nti mulina okubeera ababuufu ng'abaddugavu. Emisoso gyonna gye twesibako egy'eddiini egitulemesa okugoberera ebyaffe nagyo misoso gya buwangwa bulala kati obwammwe temubusuula. Mbasaba mukozese omukyala ayitibwa Senga Mukooki. Senga Mukooki abakyala abo balina obukugu ekisooka balina obukugu ku nsonga ezibatawanyanga z'amaka ojja bakubira ku 750 2600 abaana bammwe ebyogo n'ebyogero emikisa n'emirimo. Naye kakati kambabuulire endwadde abasajja abatalina maanyi ga kisajja abantu abalina emisango egibalemeddeko abantu abanywa emyenge nga mubutuufu naawe owulira ng'okooye sente zo zoononekedde nnyo mu myenge bakuwa eddagala teririna bulabe terikujja mu ddiini yo balikuweereza wonna wooli mu nsi kati kubira Senga Mukooki ku 750 2600 ate likola n'enkola zaabwe zonna ziyamba ayambye bangi lwakuba abantu tebavaayo kwogera olwakiri kyenkugambye nti enkola yaffe ey'ekifirika ey'okwesiba kubita tugasa oluusi eremesa abantu okuvaayo ne baweera ensonga obujjulizi. Naye nze nkubuulira kubanga nze ndi self-made tewali agenda kuŋŋamba nti kola booti nedda ate ne byenjogera mbikakasa abamu kijja batwaliramu obudde bitegeera mujja kukitegeera luvannyuma nti mwaba mujjanjabwe mu nkola eyammwe abalina abaana abagwa ensimbu eddagala weeriri omwana bw'abatagwangako mu muliro eddagala weeriri ate bawonera ddala kuba 750 2600. Kantwala omukisa guno okubasaba nti vidiyo eno mugisaasaanyiza abantu nz'omu ku bantu abatono abeewa omulimu okozesa midiya yange okusobola okuleetawo enkyukakyuka. Ekigambo protestive vote sigenda kukoma kukinnyonnyola. Protestive vote erina meaning nnyingi naye sijja kwesiba ku meaning endala. Akalulu kano kategeeza nti nyiiga okuba akalulu akajjayo obunyiivu bw'olina. Laga obutali bumativu ng'okozesa amaanyi g'akalulu. Omwaka gwa 2026 Munnayuganda wabeera n'olukusa okuweereza abo abali mu ntebe n'abatannagiyingira nti temuzannyira ku biseera byange bya maaso. Nyina I have a future to protect. Kakati ekyo osobola okukikola ng'okozesa kalulu. Era mu protestive vote ezisinga bagamba bw'ogenda ku kalulu n'osanga nga tekuliiko tolonda suulamu kali blanka abalala nti tiiki nga bonna koonoone abalala nti wandiikako ekikunyiiza nti oba mwenna sibaagadde kwegamba protestive vote yenkola bannansi abali mu nsi z'abatemu obukundi bw'abakwata mmundu gye basobola okukozesa ne beewala okuttibwa mu biseera by'obulu kubanga kaba kaseera k'abatemu kwagala kutiisa bangi nga bakozesa okutta abatono. So protestive vote yengeri ekugamba nti vaayo ogenda olonde nga toyombye na muntu wabula message ejja kubeerayo mu kalulu. Kakati
Protest vote esobola okubeera ne definitions nyingi naye twetaaga tuginarrowing to the case of Uganda. Ekigambo protest vote kirabe nga ennyinnyonnyola eno ey'okumpi ndyoke mbatwale wali nti protest vote etalina backup plan. Mukkirize mugaane tukanye ffenna egenda kutumenya eyinza n'obutavaamu results ng'ate ewalala esobodde okukolera abantu. Naye mu keesi ya Uganda eyakakiriki Bobi Wine kayogerako tikabakwata mundu protest vote etalina pulaani bbi mu bakwata mundu eyinza obutatugasa era egenda kutumenya nnyo okujjamu results ze twetaaga. Mbajjukiza nti njogera ne bannayuganda abakkiriza nti enkyukakyuka teri ku kifo kimu kyabwa pulezidenti. Enkyukakyuka eri ku bifo miliyoni 2 n'ekitundu ebiri mu Uganda ebikubwako akalulu byonna byetaaga protest vote. Era kyekino ekyabadde wano kuba tugenda mu kalulu k'abakulembera abavubuka Bobi Wine kyeyabadde ayagala okupaasinga. Naye kyendi mu kwogerako olwaleero kyekino ate ekyabaddewo ekitalina backup plan. We needed to deliver a message of a protest vote to the youth and a kiriki gye yayogerako of gunmen yatulemesezza but twabadde na backup plan. I'm here to tell you we need a backup plan. How? Stay on this video. Kakati protest vote the applicability nga tunagenda nkyeyongera atalaba video nkadde nga tunnyonnyola era nammwe nkyeyongero giba nnyonnyola. Protest vote ya Uganda eri nti togaana kalulu teweekweka vaayo ku mulundi guno fuba ng'otandika bwoti genda weekebere oba ku lukala lw'abalonzi kwoli. Ekyo kimu kakasa nti kwoli kakasa ne weerondera. Omukadde yenna akyasobola okulonda muyambeko. Omulema omwana omuto yakaweza emyaka 18 muyambe agende ku ballot. Ekyo nga weeteekerateekera protest vote. Temuliimu bino bya NRM bye baliko mbu countering a protest vote okulimbalimba abantu nti mulimu okuzira mu protest vote. For the case of Uganda temuli kuzira kalulu. Ekyo kimu. Ekyokubiri olunaku bwe lutuuka olw'okulonda jjukira ebizibu byo. Buli omu mu Uganda wali alina ebizibu. Waliwo olinga ebizibu mataba tewali kyayambiddwa. Waliwo oli ebizibu nga business na misolo tewali kyayambiddwa. Waliyo eriyo ebizibu nga byakusoma abaana basomera mu bibaawo basomera mu bitundu baale. Waliyo oli ebizibu nga bya bulamu wafiirwa omuntu wo olw'obutabaawo ddagala. Waliwo oli ebizibu nga bya busibe baasiba omuntu wo awatali musango. Waliwo oli ebizibu byalina nga bwenkanya nga wagenda mu kooti nga gwo oziddwako omusango eyalina ssente n'akusinga. Waliwo oli alina ebizibu nga bya mulimo nga wasoma n'otuuka ne bateekawo gamba n'ogu gwe ne bakugoba kyokka nga gwe wali osinza oli ebitabo. Waliwo oli ebizibu byalina nga mmere nga yasimba emmere ye omubbi w'ettaka n'ajja n'agisaawa. Waliwo oli alina obuzibu nga bwangwa kalica like nganze ebimu ku byenkulembeza obwakabaka bwa Buganda bunyoomeddwa nnyo. Ekyo nakyo kyekimu ku bizibu kwegamba no matter ekizibu kyo time gy'osobola okulagiramu obuyinza kwekyo ekizibu ekikuluma erina kuba yakalulu n'olwekyo tokazira. Eyo item namba emu. Ekyokubiri okakozesa otya kati ku buli mutendera olina okukozesa protest vote. Bwosanga nga kuba president abali ku ballot of course Kyagulanyi yalangirira agenda kubeerako. Bwe bamukwata ne bamusiba nga bwe basiba Besigye ne bamutwala akalulu ne katuuka nga bwe bakoze Tanzania. Protest tolonda kwata akalulu si kugamba ntolonda zukuka tewali ajja kukuba nti ozukuse lwaki tambula genda ku polling station bw'otasangako candidate owaffe ako kaleke. Kakwate kazinge teekamu kubanga Kyagulanyi gw'oyagala taliimu. The people's favorite taliiko musibe. Bw'oneekalakaasa n'ogenda ku luguudo kakiriki Bobi Wine kayogerako ak'emyaka kagenda kutta kubanga ko kabakwata mundu tebalina kirala kye bamanyi okuggyako obutemu bw'emmundu. Kaakati bwe kituuka okay munsaasire. That is one way of protesting. Protest vote ekuyamba tojja kufa. You live all your days to express your feelings. Kati protest vote ekola nga Bobi Wine musibe ne bwaba mulamu. Namba 2 ne bwaba kalulu kwali. Namba 2 bw'otuukawo n'olabanga yeye mu mulonde mwenna
bonna bwe wayambako bakubirize gwe campaign manager w'amakaago. Once Bobi Wine makes it on the ballot nga tafudde anti waliwo agamba okumutta nga tamusibye nga takoze eki mumutiikingise kajanja. That is one process. Kugamba mumuwa akalulu overwhelmingire regime etuuke n'okunoonya bwekabba ebule kyoba okola kwemupi gwolowooza agenda okukiikirira mu birowoozo byo no matter wa kibiina ki, kyoba okola ku bakadde, kyoba okola ku buli kifo kyonna ebifo ebiri mu Uganda ebisukka emiliyoni 2 by'olina okulonda. Tunula ebizibu byo, tunula ekikuluma, kikole mu kalulu. That is it nga weebali. Bw'otabasangako akaluwandikako ekigambo nti tubakooye mwenna. Saagadde. Bagenda okubala. Ate bw'omala okulonda awo wennyini tewabaawo akukanga beerawo okuuma akaluluko. Enziba ya NRM kasita omala okulonda Electoral Commission egaabwe munaamala okulonda mudde ewammwe mukawulire ewammwe. Oyo Gasiya 2026 sitwagala muwulira. I have my right to stay there and oversee the whole process. Mubeereewo mwenna ate mu bungi. Kaakati mumekinge sure gwobeere nga wasayininzeeko akalulu ndigere babeere nga babaloleme kalabamu. Obeera oyina evidence nti akalulu kange nakateekamu naye tekaliimu. Bano abantu basitaafinga obululu. Babeera n'obululu obwabwe kubanga be babukuba. 7 yalonda aba Electoral Commission yakalulu abakamanyi ne bwe kafaanana. Kati wiiki namba nga okulonda tekunatuuka abeena rebellion box babeera babirina. Naye bagenda bisaawa era bagenda bubala butya. At least ku buli polling station tubeereko. Bagaano kabala intentionally. Nze naliko mu kalulu Nakaseke. Bagaano kabala kali Kasaida Bumba NRM primaries. Paka lwe bakuba amasasi ekiro naye nga abantu balemeddewo. So they have all ways to rig an election. Kakati mu progressive vote obalemesa. In case nga Kyagulanyi taliiko awo togira. In case ogenze nga abaliko bonna ba kisiru togira. Kana akaluke bagamba process vote akokuwa omunafu. Uganda tekakola. Ako secret advocating, ako secret kolaki. We need a peaceful election and this is going to be. Kwegamba mukana akaluka genda kuba kamaanyi nnyo okusinga ekintu kyonna kiwali owulidde awatali kuyiwa musaayi. Omanyi bw'owuliranga omuntu ayagala ebyokulonda nga ayagala okuyiwa omusaayi aba talina baaluganda mu Uganda. Naye ffe abaana baffe mwe bali, bajjajja baffe mwe bali abatakyalina yadde agagoba embaata. Kakati omuntu yenna ayogera ku kuyiwa omusaayi mu Uganda. Tulwanyisa kakundi k'abakwata mmundu ate naawe ogambe nti nno twagala naffe tuyiwa omusaayi gw'abakwata mmundu. Bo batendekebwa kututta. Ffe abatalina yadde training yonna ewaffe ne bwe tuba tusala enkoko tunoonya musiraamu. Abatalina yadde ati yenna ebyo tetusobola bukubiriza. Yatu wabatanishinga teachings zaffe zino ng'akugamba nti ffe twagambye waliwo. Naye ngenda kukiri kakati protest vote eyo nsonga nkulu sije mbadde njagala tusomeko olunaku olwaleero. Kambabuulire mazima mbabuulire kaati. Bwe tuyingira protest vote nga tetulina plan B tugenda kubonaabona. Protest vote erina okubeera mu Uganda. Mbategeezaako mwenna bannayuganda. Bwe tuyingira protest vote nga tetulina plan B tugenda kubonaabona. Kiki empita plan B? President Museveni n'akakundi ke NRM bamukwata mmundu abo. Bo bennyini beeremererwa. Njagala mugende mulabe mu kibiina kya NRM obubbi obuyaaye n'obukenuzi bukyasinze mu kibiina kya NRM. Bo bennyini bebba beekuba amasasi batambula n'emmundu okugenda ku polling station. N'osanga omuntu azze okulonda ku lunaku lw'okulonda ng'alina pisto. Akalwa akakuba n'akatwalayo ng'alina pisto. Kyokka wennyini watambulidde ne mu pisto aba aleseeyo emmundu mu mmotoka ate ne beyateekako mukuumira akalwa abasinga babakuumwa mmundu. Emmundu n'ab'amagye beeyawulamu ku buli polling station baba bazimanyi already. Ekyokubiri akakiiko ka Electoral Commission tekali fair n'akamu. But in a protest vote we can beat the Electoral Commission at its own game. Electoral Commission mu kye bayita protest vote kye mbadde temulabangako ogikubira muzannyo gwayo gwennyini ogw'obubbi gwennyini until lwebeera overwhelmed. Ndowooza mwali muwuliddeko ku bantu abalangirira obululu ng'olwedda ali mu nnyonyi.
already ali mu nnyonyi n'agezaako okubba n'agezaako okwekaza ne bigaana nga bannansi bamutunuulidde and bannansi send a message. Tetusobola kuyingira protest vote. Kambawo example. Olunaku olwaleero mu bintu bye mulaba wabaddeyo launch of a protest youth vote ku NUP. Amagye gaakedde ng'era bwe bali bakwata mundu nga tebunnakya ne badeployinga. Protest vote yonna egenda okugenda nga kakino bwe kibadde tegenda kuba na mugaso. After all, the Magye is going to come. But as citizens, we need to have a plan B. We need to have a plan B. Kakati kankuzeeyo eri. Mu Uganda ye wali abantu abasobola okukwata omuntu yenna ne bamusiba ku kaseera konna. Tebalina kye batya. Museveni asobola okulaga nti akwata Besigye. Nze egimu ku nsonga ezanzirusa mu Uganda badde musajja munnamawulire nga mpulirwa abakakundi k'abamafiya mu gavumenti omwo ne kanjiriba okwagala okunzita naye nti okunzitanga bwe battayisima n'enziruka. Naye kyasinga okumala enviri ku mutwe ekimu ku bye mbadde musajja mugumu nga nkolera mu Uganda nga mpulira mu butuufu nkyayina bingi nnyo ebyokukolera ensi yange nga saagala kubeera eno mu buwaŋŋanguse. Naye ekimu ku byasinga okumalamu amaanyi nalaba kano Dr. Kizza Besigye nga bamututte ne bamusiba. Kano Dr. Kizza Besigye yamalamu amaanyi. Ayina omukazi akola mu UN. Omukazi owange talina na mulimu. Nabuuzaamu ti olaba Besigye ayina omukazi akola mu UN bamusiba. Afuluma ne Uganda ne bamukwata ng'enseenene mu nsi gye baagadde. Ne bamuvuga situmanyi baamuvuga batyo mutuusa we twamulabira ku kooti maasho. Ne bamujolonga ng'ayina omukazi ow'amaanyi ye kennyini musajja w'amaanyi ayina ekibiina eky'amaanyi ayina n'edikwota ey'amaanyi. Ebyo byonna bye saalina saayinako yadde 0.01%. Ne ŋŋamba ontayi kankaka obulamu kisooka ne kibeera ekintu ekiki ekikulu n'entema. Naye ne mu kutema kwange n'emirembe era saagirina kubanga mu kunkwata abasajja baŋŋamba it is one. Tuwe miliyoni 25 tukulekera obulamu kuba ebbanga ly'otubuzeeko twagamba bakama baffe nti wadduka mu ggwanga. Tuwe miliyoni 25 nga sizirina on a forced video camera ne bakwata Land Cruiser yange ne bagitundira ku mudumo gw'emmundu kiro eyagigula simumanyi simulabangako bwafaanana simanyi bwagenda ku processinga kaadi kugifuna kuba kaadi nkyagirina ne wano simanyi yagitema. But when they extorted me Land Cruiser yange ginagula miliyoni 65 bagibawaamu miliyoni 8. Bule bakwata sente ne baŋŋamba okuddamu okukulaba mu Uganda ogenda kufa masasi. Ate nakola kinaddukanga nkoko ntemeko mutwe nasiibanga mu nnyumba. Nalaba Besigye nga alina omukazi akola wa nga bamukutte ng'enkoko ne mmanya nze omukazi owange atalina yadde wakolawo osobola gamba nti sekuritale ku lukiiko lw'ekyalo ananzija atya mu kkomera kubanga olwedde mu kika bagamba guwagira bagundi sisuubirayo mu kika agenda kujja kumpagira kubanga bagamba nze nayawukana kuba NRM sisuubirayo mu kika muntu yenna agenda kulinnya kuva mu kitengeesa kujja kunnyamba kunzija mu kkomera. Ne ŋŋamba ontayi enkyukakyuka gye sivaako nga ki bwe siina asobola kumpolereza n'enziruka. Naye kambabuulire bwe tugenda mu kalulu ka protest vote nga tetulina pulaani B bakama baffe mu kibiina ky'NUP ate nekino nga sinaba kugenda ku bakama baffe mu kibiina ky'NUP ekibiina ky'NUP kyekikulembeddemu ffenna tuwagira nkyukakyuka oba NUP yegireese oba ani agireese kati tuli mabega wa kibiina ky'NUP kuba kyekikulembeddemu kyekiina pulaani gye tulowooza esobola otutuusa ku lyengedde kyekiina pulaani. Naye ne bwajjayo munnayuganda omulala n'afuna amasannyalaze kyesikiwa nti saawa eno kisoboka gali ku Kyagulanyi agenkanankana aga Kyagulanyi. For us we are tired twagala nkyukakyuka ekitwagaza enkyukakyuka tewali tebatuyambye mu nsi temuli structures. Naye kaakati ewatali plan B z'ebyobufuzi ziba open broad daylight
tewaliwo muntu agenda kubeera na pulaani gy'atayogedde bantu bagitegeere nti enaabaluka ku kiseera kyakalu eyeba violence ate nze sikkiririza mu violence kubanga mumanyi ng'ogyeko nze ali wano ekika kyange kyonna kiri mu Uganda okusacrificinga n'okutya nti ab'ekika kyo babatte nze sikkiririza kubanga enkyukakyuka erina kukyusakyusa mulamu ate omufu aganyulwa ata mu nkyukakyuka kaakati pulaani B erina okutandika okusomesebwa kati buli muntu yenna agimanye nti pulaani B egenda kubeera etya ebyama mu byobufuzi tewaba kyova olaba nti NRM erina libate nyingi nnyo okwefuula nti bakessi nnyo balina bye bamanyi ate nga Bobi Wine kyabadde asinza obbakubya is an open book buli kintu kyonna kyanakola talina kyakweka mabega ne bw'omuwaayiriza nti simanye yakoze bw'ati Bobi Wine oyo ne lwalinnya ennyonyi alulaga ne watuukidde alagawo ne bamiitinza abalaga tewaliyo kyakukweka ne bayogedde nabo abalaga kati ogenda okulaba ng'omwaka guweddeko ng'ab'NRM abaali agadde omuwaayiriza nti yabadde akola kino ne babireete tebalina evidence ebbanga lyonna bamusibyeko abazungu ayagala kuleeta no abazungu okujja mu nsi yaffe musango nze siraba musango gw'abazungu ensi zonna ffe zino ze tuddukiramu abaddugavu abazungu gye bali ensi eno katonda kasita yagibumba nayawula olukalu ku mazzi talina gwe yawakyapa n'olwekyo omuntu asobola okubeera waali solo nga aza respectinze basanzeewo kakati ojja n'olaba nga rallying kolo ye NRM ku sayidi y'okwogerera Bobi Wine bw'abeera mu bazungu it has been an open book so happens to plan B ya protestive vote mu protestive vote kwe tubanga tuyina okustrategizing plan B tugisomese alongside kino ekiriwo muleme kutya rigimu y'abakwata mundu gwe ne b'obyogera bo tebabitegeera bamanyi kwata mundu tebalina kirala kakati abatuuze bonna abalina essuubi nti 2026 kigenda kukyuka kubanga era kigenda kukyuka balina nsaawa eno n'okutandika okusomesebwa nti singa embeera ng'eguddewo ekavulo olwaleero ebaawo tukola ki eyo naye erina okuba discussion ate nga abamu tulina ebirowoozo ebikulu ennyo ku ki ekisobola okubaawo singa bino bibaawo singa batubba akalulu tukola ki singa bakola ki tukola ki era ebyo ne buli muntu asomesa protestive vote n'ayongerezaako okusomesa nti singa banaatubba tugenda kukola tutya singa banajja okukyankalanya n'okubba amabokisi abavubuka basasule tudduke tusigalewo tugyeyo masimu tukole ki bwe tukwata amasimu obutambi tubutwalawa intaneti bwenagibwako nabiwona ebyo manyize nkolera ku internet mu time fe abawangalira we tulinda ekiseera mwe tukolera kubanga guno mulimo as well is a platform ey'obwenkanya kubanga singa mbadde ng'ensi yange erina ensi erina structures eyanteerawo okubeera omugagga naali badde sibeera kukola mulimo kugumikisinga na byabufuzi wano nyina ogumikisinga olw'ensonga nyina okukozesa kyennina okusobola okutuuka ku kye sinnafuna ekyo kitukulu nyina okukozesa media okusobola okutereeza ensi abaana bange nange mwe tugenda okuganyulwa so sinti nyina okukozesa media ngulirirwe no that is not part of me kaakati we must have a plan B kuba tugenda kubonaabona abantu bwe banaakubirizibwa nti mugende mugire enkalala z'abalonzi era ne bagenda ne bakubirizibwa nti nno mugobere akalulu n'okugenda ne bagenda ne bakubirizibwa nti mutiikinge NRM y'ababbi ezebbo obululu okumala emyaka era ejja kukola ekintu kyekimu efune abayaaye omanyi babeera ne baasi zaabwe babeera ku stand by abayaaye ng'ate nabo bannayuganda nga future yabo bennyini nga be bakulidde okugisimirako ettaka nga bakuba abantu emiggo n'okubasambasamba bo kennyini nga be batulimiridde tulina okufuna pulaani nti bwe banaayiwa abayaaye abantu balamu tukole tutya ebyo bikola by'NRM bwe banaakozesa be bamakaadi okujja okutabula kalulu abo tubakoleze tutya mu protestive vote ekimu ku bisinga obukulu mu protestive vote kwe kusaba nti oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki akalulu kawa agenda kuyitamu for the first time mugenda kujeemera n'ebibiina byammwe kuba mulina abamu abalina ebibiina ebirina abakulembeze ng'olwedde ebibiina bya NRM nga mwabiyingiramu temukimanyi nga buli tutuuka mu kalulu temusobola kuwangula yadde ekifo kyabwa LC3 omuntu awagira ekibiina ekyo olw'okuba nti akalulu kabeera kakyesirikidde nsaba okutegeeza ti ku mulundi guno tekigenda kubeera about kibiina it is the whole opposition against a clique of people it is the whole NRM against a clique of gun wielding men ne mu NRM mwennyini mulina okubaamu abantu abatakkiriza na bukulembeze bwa mmundu ti bw'otuuka n'omanya nti kaakati ekitujjako obukulembeze bw'emmundu
kalukawa wa NUP oba kawa wa DP gwogenda okukawa kayambe kakununule mu bukulembeze bw'ekigambo obugambo NRM ekyateekebwawo bamukwata mundu nawe bakufugira muli oli mu NRM olegitimizing obufuzi bw'emmundu gwe tolina mundu oli mu NRM olegitimizing ababbi gwe tolina mwana mubbi oli mu NRM olegitimizing obuseegu n'obukenuzi gwe toli museegu ate toli mukenuzi kino kye kiseera okozesa akalulu newankubadde oli wansi wa kaadi NRM tolonda bulonzi gwe bwogenda okusuula akalulu kotiikinga kusinzira ku bizibu by'olina ne bw'oba oli wa kibiina ki kaakati mu protest vote mulimu nti n'ebibiina ebitonotono newankubadde byesimbawo abawagizi b'ebibiina ebyo ebitonotono yes musobola n'okusimbawo abantu naye mu protest vote emu ku pulaani B ezirina okubaawo ndowooza tulina kwogera pulaani B oba naye tugyogereko wano I think I will elaborate it mu program ey'okubiri naye one of the issues ezisobola okubeera mu pulaani B ya protest vote nti buli kibiina of course kirina liberty okusimbawo mu kulembeze gwe kyagadde ku buli kifo naye mu protest vote bw'otuuka mu makati g'akalulu n'obalabalamu nti okusinziira nga nkanvaasinga obululu okwetoolola eggwanga we natuukira ku election day nyinza okuba nga sigenda kufuna kalulu mu protest vote gwe kennyini ovaamu n'olagira abantu bo bawo amaanyi akalulu ovaamu yes oba obadde wa kibiina ki osaba n'ogamba nti bannange mbadde wa kibiina naye okusinziira bwempimye PM ne campaign team yange Kyagulanyi abadde bagenda okunnonda mwenna mulonde that is one of nti ba candidates kuba president babadde 10 nga PP NTRS DPRS babandya nabo FDC Katongerese FDC najja nankumbi erese abo bonna ba candidate ndio ba candidate 10 kakati junta oba kirikiri Bobi Wine jayogerako akakundi kabakwata mundu mukama waabwe ye Museveni so bwe tutuka ku election date it is someone who has the capacity versus Museveni who leads a clique of gunmen otuuka ne muganga kakati tubadde 10 katulekemu babiri mwe mwenna abali wano nga mwesimbawo ku lw'ekifaananyi ky'ebibiina byammwe mugamba nti bannange buli gwe tubadde first of all munoonya akalulu ne mugenda ne mukanoonya nga musaba nkyukakyuka era musobola okwogera londaaze era n'abawagizi mwe ne mubategeeza already muba mu system y'akalulu nga munoonya akalulu naye nga musaba nkyukakyuka ebyo byonna ebiseera muba mwabimaze nga mugenze mufunye liberty you're beating a dictatorship you're beating a clique of gunmen at their own game mugenda ne musaba akalulu mwenga kye mulina mitwe mukimanyi kakati mugere ebulayo nnaku ntono nga tebakyasobola bakuba masasi na kubalemesa kugenda kusaba kalulu ne mukola n'okozesa laalemu n'oga nti okusinziira nga bwendabye nga nnoonyeza akalulu okumala emyezi 3 ngenza okukiraba nga nze sijja kusobola Bobi Wine ajja kusobola Bobi Wine bw'okwatanga power ondabiranga ddala nsobodde okunoonya akalulu ne manifesto yange yiino mbadde n'ebirowoozo ebiki ebirungi bamukwata mundu bwe tubajjawo nkusaba nange ebirowoozo ebyange obiconsideringe sinsaba ekifo kubanga eggwanga no matter ani afuga eggwanga biriwa ne structures ennungi teweetaaga kifo kakati ensi tugirimu ku bunkenke olw'ensonga nti mu Uganda okusobola okufuna ku mulimu ogukusasula omutwalo gwa $1 olina kubeera mu byabufuzi so politics is a job some of us would not even want to be political kati bw'otuuka mu kalulu manifesto yo asobola ogikozesa that is one way that is one alternative that is one of the plan B's nti tubasimbewo batuuke mu kalulu bawagire ow'amaanyi naye fena nga situnagenda mu kalulu buli omu afuba okukola ground ye agirevolinge alabo bakituufu anaasobola okufuna obululu ekyo kimu si kugamba nti kako omuntu muleke omuntu yesimbewo leke ekibiina kye kisindika abantu muleke ekibiina kye musalirewo nti genda wesimbewo tuyingire ensiike buli omwana onya akalulu kati otuuke mu makkati weepime tinewankubadde nga nali sobola kwegatta ku Bobi Wine wano nga ntandika ngenza okupimapimamu ng'ekyaddala ansinzeeko okunoonya akalulu n'olwekyo mwenna bembadde nkunze okumpagira ku lunaku luli mutiikinge Bobi Wine era nsaba ne Bobi Wine bw'obanga otuuse mu ntebe kubanga okutugenda kutuusa bumu kubugenda okutuusa buwagizi bwange okonsideringa nga manifesto yange
si kumuteeka ku bunkenke nti ompanga ekifo oconsideringa manifesto yange. The same applies nkozesa Bobi Wine kuba kati yalina obuwagizi obungi naye singa tuyingira mu kalulu nga Kizza Besigye kati yasinza akalulu Bobi Wine asobola okanvasinga obululu bwonna neyeetolla n'atuuka mu makkati n'agamba nti NUP ngenza okukirabanga ku kifo kyennina ekyobwa president Besigye ansinzeeko kanvasinga obululu oba amuliyati mwenna abadde bagenda okumpa akalulu muteeke wano maanyi ga muntu mu kanvasinga obuluki kagenda okuyambako okuba kakiriki kali bo bajja kubeera awo kuba abantu miggo kubanga bo budget zaabwe n'obugagga bwabwe egundi ebiseera by'akalulu it is time mwenare mu bwakegaggawaza it is a shift kaseera kakuba kakunoonya ssente ng'asinza okutta abangi n'okukuba abantu emiggo n'okunyigiriza bannansi oyo afuna budget emala kubanga buli kaseera lwakubayo amasasi ng'atumya amalala buli kaseera lwakuŋŋaanya abayaaye nga bamuweerezeza facilitation kati bagenda okuva mu bululu. It is a time for doing a project era abasinga project proposals zaabwe baziwaayo dda tooza mubalaba mu Kampala buli omu akuŋŋaanya ababodaboda buli omu alina akakundi kayagala okubeera nabo. It is a way of enriching yourself. Buli kiseera tuba tugenda mu kalulu eba nkola y'abantu b'NRM kwegaggawaza. Kakati discussion yonako olwaleese entaringa ku kigambo nti protestive vote etalina plan B egenda kutukaluubirira nnyo kati ekyo kimu. Ekyokubiri nsaba mukkirize nti emirembe emikadde givuddewo naye ate abatufuga bakyali mirembe emikadde. Threati y'okuba nti nja batta nja kuleeta emmundu already erina kubeera outdated mu 21st century naye ekyaruulinga nnyo eruulinga bakadde baffe. One of the plan B's ate nga yali badde ekola kwe kumakinga sure nti you deliver. No, that will be another program. Kangende kubira. That will be a whole full program. What could be? What is my suggestion on what could be a plan B of the protest vote? Because plan A is a protest vote. But what if plan A is tarnished, is tainted by a mafia regime? Because this regime is headed by a person who leads a clique of people. Kano kakundi n'akakulira tali weeringa okuwaayo buwi n'ebyobufuzi mu nsi yonna teri munabyabufuzi akeera ku makyana ga nti owaaye ntegese ekijjulo nawaase nafumbye nalima nasogodde nawaase nafumbye kati jangu gwongabireko ebyobufuzi eba strategy ebyobufuzi eba plan ate bannansi be bagibeera emabega so si muntu omu tasobola kubeera oyo gwe balonda. Kakati ekiri emabega woona alya si bannansi ekiri emabega mmundu ze tutalina ezo tetuzirina ekiri emabega butemu bwe tutasobola ekiri emabega watufuga kati buli ake ne sente tetuzirina ekiri emabega kubanga ebbanga ddene azalimba abantu ku bintu bingi nnyo kakati ateegata kukyukakyuka ebyo bira bizibu byo unless ng'osazeewo otyo waaye ekyo kyennina kye tumalenga abati kasatu ebaka kutulo obudde buno n'obudde obwebaka tetukyabulina ebizibu by'oba olina bikumala okuzuukuka n'okaabira mu bulangitiyo kati mufo kyokkaabira mu bulangiti this is the right time. Nsaba kubategeezaako nti manifesto kintu kikulu nnyo kikulu manifesto naddala ku bantu abatalinga Bobi Wine. Omuntu yonna agenda okwesimbawo kyekiseera okugabira omuntu kaadi ayina kyaleese kigenda okuyamba. Luli Bobi Wine bwe yali ayisaamu bamemba parliament yalondanga kweguya nti katusooke tumuvingeko step emu. Olwaleero ekimu ku bintu ebigenda okusinga obukulu buli muntu yonna akwasibwa kaadi seeno nga debate yabaddewo yabanalukolola ono najja simanyani n'atuula mutaka n'akaaba na biki abantu buli omu agenda okwesimbawo akole right up agireete ku kitebe. Buli muntu akole right up nti nga right up eyo ekavaringa entegeera ya constituency gyayagala okwesimbawo obusonda bwayo strategy kijalina kululwe ng'omuntu so si kulwe eggwanga lyonna strategy kijalina miruka emeka gyalina parishes magombolola agali mu kifuwa agenda okwesimba era ye nga ye mu bubwe pulani kijalina egenda omutuusa ku kifo ekyo ku lw'enkyukakyuka. Kakati buli muntu yenna ku buli kifo agenda okwesimbirawo ku kadi ya NUP oba ku kadi ya bannankyukakyuka bw'anajja n'ekiwandiiko ekyo ku secretariat wabeere wabirisiivinga kakati secretariat n'abakugu abali awo bakompayiringemu ekimu ekinene ekigenda okuyamba ffenna. So kikulu nnyo protestive vote etalina manifesto ya buli muntu egenda kutumenya omutwe
era abantu baleme kujja mu nkyukakyuka kugamba nze nsobola nze abantu gwe baagala nziika nsaawa omuddo nze nakola bwe nti ebyo biri part of what you've shown ebibadde muligaseyo ebibadde obuweereza abo nga tonaba kutuuka wano naye nze ndowooza kikulu buli muntu yenna ne bw'aba chairman wa LC1 agenda okusaba kaadi bamulondese protest vote okubanga alina kye yatugamba so protest vote etalina manifesto tugenda kuba tupuushinga ndiga Bobi Wine agenda okujja okusabira akalulu olina okuba omweteefuteefu kubanga obululu bwa Uganda bwafuuka ssente naye mu ssente ze tutalina ab'opposition ssente mugenda zijjawa abantu abali mu diaspora eno diaspora temuli ssente abantu babonaabona abantu emisana gibookya abantu winter zibatta abantu emitwe gibonyeebonye ku lw'okwagala okukyusa obukulembeze kuba nabo bateekamu okusobola okutereeza ensi yaabwe basobole okudda eno gye tuli si mirembe kaakati n'olwekyo newankubadde ebyo weebiri opposition terina ssente nga kati saawo zibali mu kuprinting ezigenda okuyingira akaluzi kyankalanya akalu buli wamu so n'olwekyo bwe twala nga tewali ssente z'ogenda kusinzawo NRM ebirowoozo bye bigenda okusinga ono n'omukuba n'olwekyo protest vote etalina manifesto egenda kuba nfu ku buli mutendera si gwa president MP atalina manifesto protest vote tetuyamba kuba tugenda ku protestinga tumulonde ate tumale tugwe mu shiti ya Mpuuga tumale tugwe mu shiti ya Bwanika tumale tugwe mu Kabuyonjo ey'abantu betwalonda bakagabo ng'omulowooza okuba nti dokita omutwe oyinza okulowooza gukola kumbe gukola eri mu byakujjanjaba wano mu byobufuzi yaleeta mukalu oba muntegedde bulungi so kikulu nnyo protest vote etalina manifesto egenda kututawaanya protest vote etalina direction tukwatawa bigambo ki strategy ki strategy telina kubwa Bobi Wine abagambe nti headquarter eragidde strategy buyina kuba obukunkumukwa bw'ebirowoozo ebitonotono ebireeteddwa ku mulimu tendera ate nga byawukana okusinziira ku kitundu byogenda okugamba abantu b'embaale ku bwa chairman w'LC1 si byogenda okugamba abantu b'embaale ku bwa chairman w'LC5 si byogenda okugamba abantu b'embaale ku bwa woman MP kati buli omu alina okuteeralinga mulina kufuuka batunzi saawa eno buli omu akwata empiso n'ekidondi kyewuzi atungirire ebyo tailored to suit a certain community for the Ugandans byogenda okugamba abantu b'endoro be bagoba ku ttaka si byogenda okugamba abantu b'e Rwenzururu be battira abantu baabwe si byogenda okugamba abantu b'e Kampala be bateekako omusolo gwa ifrisi si byogenda kugamba protest vote erina okuba ne direction kyekikulu oyinza okuwuliriza bye nkugamba n'olowooza nti eyo ye normal style ebadde ekolebwa naye style eyaleetebwa Bobi Wine enkulu erina okwongerezebwako obutonotono ku buli mutendera nga bwawukana naye nga bwonna butuggusa mu direction yeki yeemu n'olwekyo this is the time buli omu yeetaagira okusunsulibwa aleme kusunsulwa lwakuba yasevinga ssente nyingi nnyo ate kambabuulire new faces zirina okukwata mu ntebe bano ba old guys bano simanya baseggona simanya baani ke kaseera basiibule they have inherited what they call of opposition bazze basikira ebintu ebyo n'olwekyo nakati nkyabalaba obalaba omusajja abadde talabika bwe yeekwasa mbadde mu kooti ebbanga bassebo simba muwooza abasinga actually new blood ndooza mumanyi olweyo olukadde lumanyi nnyo ensonda lukoma kumanya nsonda era lwesigama mu nsonda but new brooms sweep clean ekikulu kye tulina okuditamininga saawe do we need old brooms obumanya ensonda obukadidde mu nsonda tebukyalina yadde omanyi olweyo olupya lubaako amasansa ageera ne ganyiriza twetaaga lweyo lupya twetaaga lukadde lumanyi busonda nze ndowooza bannayuganda ababbiddwako victoria yaffe kuva ku mirembe gya Ssekabaka Muteesa first president of the Republic of Uganda wakati awo tewabeerangawo peaceful transition bannayuganda ennaku ebaluma tewabeerangawo kuva kwa bukulembeze nga tebalina kye bafiiriddwa which is of course a bad thing kiva ku bano so right now kye twetaaga zenje empya we don't need the old brooms ffe tumanyi obusonda because the old brooms have not helped us in the old style so what is important now are new brooms that are going to sweep clean not old brooms tuina kuba na njeyo mpya zigenda kutukuza kubanga twaddugala dda so sinjeyo nkadde kumanya busonda
obusonda bwonna bwe tulina tetukyabwetaaga bujjudde kasasiro enje yenkadde tezeeze kimala kakati wetaaga mpya bwe kibanga saawa eno tewakyali excuse muntu gyagenda kugamba mbadde mu mirimo gya kibiina buli kaseera mbadde mu mirimo gya kibiina abadde tajja ku kitebe abadde talina kyeyenyigiramu talina kyawandiika mu mawulire tagenda ku media kwesensitizing abantu takubanga lukiiko yadde busiro gyeyesi gyamaze ebbanga abantu bamulinze tebamulaba abadde talabikayo talina kizibu kyamanyi wabula bajja n'assumption ebikwate bye bakwata mu mitwe omanyi abewange kati bagenda kusaawa okuweerezaayo bugundi obwo bumobulayiza butuuke omukulu antumye mumpe ebirowoozo right now kufula ya parliament mwansali talinamu yadde ekimu kyogamba kubanga omuntu bw'amala okulondebwa aba takyali memba wa parliament wa kitundu ekyo kyokka naye tekimuggyako ate kukozesa kitundu ekyo nga example aba afuuse omukulembeze okuteekerateekera eggwanga lyonna naye ateekerateekera eggwanga ng'awa ebyokulabirako okusinziira gy'akulira bw'obeera MP wa wano bw'obeera kati ng'owaffe w'Ebukoto East togenda kuteeseza abantu b'e Rwenzururu togenda kuteeseza abantu b'e Kagadi togenda kuteeseza abantu b'e Wakiso no ogenda kuteeseza abantu ba Uganda yonna ng'otuwa ebyokulabirako kati gy'otabadde byakulabira kibi byawa so abantu abajja ku kitebe nga bo bagamba nti bo bategeera nnyo abo nabo ke kaseera bafulume so n'olwekyo baba waayo ebikulu mulina okutegeera protestive vote erina okuba ne direction ekisooka genda zuukuka teriimu kuzira ffenna tugenda kulonda ati tugenda kulonda mu bungi naye tulonda tukwatawa tulonde bapya baleeteddwa tuwe bakadde bakakasizza tuwe baki tuwe batunyiiziza yes tugenda kunyiiga naye obusungu bulina okuba ne direction protestive vote gitwalenga maka waliwo olwonyigira omwana olw'okuba nti nno yakoze bubi mu kilaasi no directing obusungu bwo ng'oyagala muzzaamu disipulini kubanga olabye ng'ekimulemesezza okukola obulungi ebadde empisa no directing obusungu bwo bw'ogenda okumulaga yes ogenda kumubonereza naye ng'odirectinga towards mathematics kuba mathematics gwe yakoze obubi naye olina omuwaanira oluzungu no directing obusungu bwo naye omwana omusiru atakwatangako kifo kyakubiri mu kiraasi tolina bw'omupushinga musaba bw'ajjanga ku luno bw'obanga omwana we abadde akwata kifo kya 12 ku baana 15 bw'ajja ku luno nga abadde wa 3 oba wa 4 ate olina kusala nkoko tolina kumuvuma oba mukitegedde kati mu byobufuzi ebikadde opposition zizze ziremwa nga zikwata kifo kya 10 ku baana 11 naye kati ku mulundi oguwedde Bobi Wine yakwata kya 3 kaŋŋambe nti baali 10 kale yakwata kya 3 ku baana 10 oyo ate tolina kumudi campaigninga olina kumupushinga naye ekineewunyisa opposition ya Uganda ezzeekwata ey'abaana ekifo ky'ekikumi mu kiraasi y'abaana 11 kati ate ekulaga nti eyagala kubonereza yakutte ekya 3 emusaba kikulembedde emukuba miggo kyensuubira nti ekifo kye yakwata luli yamala otuprovinga nti ne mu kisooka asobola okugendayo kakati bano balina kupushinga oli naye ate bamuzza mu kifo kyabwe already bali comfortable n'ekifo kyabwe bulijjo kye bakwata so wano nga tugenda mu protest vote we must have a direction protest vote etalina direction egenda kutumenya protest vote etalina plan B egenda kutumenya naye plan B eriwa njagala mulindirire mu nkola yange ngenda kukola discussion ku plan B mu bintu bino plan B y'omulembe oguli digital eyinza kubeera etya kubanga tulina okubeera open teriyo byabufuzi bantu bwe bateeka mu nkola kintu kye batamanyi ne bwoba ne pulani olina ogisomesa abantu ate mu nsi eyajjula intelligence obunnanfuusi saako n'abantu abakolerera obusente obutaliimu olina kubeera open book mu byobufuzi tobaako kyeokweka ekintu kikubewo abantu bakipulaaningire buli omu ayiye agenda kiggukako etya regimu ebeere overwhelmed kuba enjiri egamba ffenna tujje bannayuganda abali mu magye tebawera yadde kwota ya population eronda aba bali majja asobola okutiisatiisa n'emmundu bali emitwalo emmeka ne babeera emitwalo 5 abagenda okulonda bali obukadde 8 singa abantu abo obukadde 8 bonna bavaayo ne bajja ne balonda ogenda tugamba ki ne bwoba deployinza amagye gonna nga gaweddeyo mu barracks nga naawe oli ku front line okomandi ogenda tugamba ki era ogenda keera ku makyakaluwo kajjo because we have overwhelmed you tukitegeere
kubanga bannayuganda bavaayo ne bajja ne balegitimizinga gavumenti ate bakulembera emyaka 5 ng'ebabonyaabonya kisingako okubeera ewaka ne tukimanya nti watuwambye ne tumanya nti kakati tuli mu kingdom ensi yonna neekulaba nti waki naye mwagala otukozesa ffe tujje tulonde kati ate bwe tulonda tukikinga omuntu mu bujjemu mugambe nti mubulaba balonze gundi bwe tutalonze eyo system yakutulimbalimba but omuntu ali straight nga kyetuli mu kusomesa kati muveeyo mugende mulonde peacefully tewali asomesa kutta muntu tewali asomesa kutwala nsi yaffe ekyo ffe tufiirwa kasa twala ensi yaffe mu kuzikirira tewali akisomesa we need a system ate ina kuba open munabyabufuzi takulimba mbw ayinayo pulaani gyakwese olw'okuba nti bwe muleeta pulaani yammwe bano bajja gimanya bagigire nedda kati pulaani y'okuŋŋamba nti ngende nsiibe wali eyo pulaani neetaaga gikweka kinyina kukimanya nti kuluna akalulu nkakuuma ate nze ntandikirwako nenkimanya tujja kukwata bakyali bange mbagambe tetuvaawo n'omuntu olwo agambe nti tetuvaawo bakuba amasasi tubeerewo bakuba emiggo tubeerewo bakole kitubeerewo emmotoka tezijja tusomba babeere ovahwere mudi akalulu bagambe bakajjeewo oba batusiba batutwale batusiba amakomera gajjule batusibireko ne ku njegere oba bakola ki buli kimu tukikole naye akalulu tubeerewo kubanga ebiseera by'omu maaso ebirimu abakwata mundu nga batufuganga mbizi nti embizi tenyumirwa giteera mmere kuki kyakulya kuki ku sowaani enyumirwa nnyo giteera ebyokulya muki mu ttaka kwegamba basooke ne bwaba batuwa kyakulya batukanyugirawo batukuumire mu gundi mu kayumba ke bayita Uganda nga bo be bakuumi bajjamu nkoko emu bwe balya leero batwala edi mutwe enkyawe batwala kivumbi luli batwala John Bosco tebamuzanga leero ojja kuba oliawo nkati omanyi omuntu bwakumanyira akuwandula ne mutwe ojja kuba oliawo ona atera okutwitinga mbu ayagala bakabanna akugambe nti mukazi wo gobompaamu nga tolina kyakwogera akugambe nti ate bw'otamumpa nkutta bw'otamumpa ogenda kalabba kujjooga eririwo tugenda kutuuka ekiseera oli akugambe nti nze kakati nze beene nze nnyinimu okusinziira nsiimye nsoleko ne mukazi w'ewiiki nsiimye abaana bo bajje basangule abange eminyira Uganda ejja kutuuka waawo kasita temwebeereramu kakati n'olwekyo mu programu yange eddako njagala okubakolera kikyendowooza kye bayita plan B kuba si kyakukweka kyakubuulira abantu bategeere ekiddako era bamanye bagenda kukikola batya protest vote nyongera okubajjukiza etalina plan B egenda kutumenya nzijukiza bannayuganda mwenna mukubire ku bakyala abajjanjabi b'ekinansenga mukooki ali ku 750 2600 bw'oba oyagala okusupportinga emirimu gyenkola wano nze nkolera ku 0702 88559 0702 osobola okumpeerezaako obubaka WhatsApp n'okumpabula ku biki bye tuba tukoze wano ekyo kyetusomeseza oludako olwo kisinzidde ku biki ebikolebwa kubanga ono Museveni tagenda bakkiriza kweyagalira mu bulu ate teriyo gavumenti ebakkiriza mulina kustrategizinga ne mubeera bumu nga bannansi ne mumanya nti just in case nga bagyeko internet information tugenda gitambuza tutya just in case nga bagaddewo enguudo n'okuba entindo information etambuza etya abantu abamu bakutuuka mu kalulusebo n'akubalwera n'akuba waawo ne bakugamba nti bali mu kukola abantu beeri nga tebasobola kujja eno just in case nga baleese ebimotoka mu buli rawundi ey'oluguudo egira tugenda kukola tutya kuba already nabo ba strategizing nti bano abasajja tebagenda kutujja mu bukulembeze tulina okubatta kubako kakundi k'abatemu ba strategizinga but omuntu ali ebundi bujo omuntu ali ekasenge omuntu ali ebuddo omuntu ali mu kitengeesa omulala ali ebusunju omuntu ali ekabera maido agenda kutegeera atya mu lulimi ki ogenda muweereza flyer ogenda mukola ki these plans must be told to people zina okubuulirwa abantu basobole okubeerawo yebadde endowooza yange ey'olunaku olwaleero osobola okumpa ebirowoozaawo yenze Emmanuel Kanka Kapita mbasiibudde mu kitundu kino mbaagaliza protest vote ey'emirembe.